Popin Media. Sheteke yange waka mbawo mazo kunywachi. Maro kunywa chai nendo kangenda kuchi. Teketa kwa chai chikola. Echo kyabadde kikola. Naye omusajja omulabirira. Nzo omusajja amulabirira kuba yampeteeka nga ye nkeera 10 yakeera 11 okusaala. Nensutuka 12 nemuteekerako chai. Nenerekereza ekyeggulo kye naliddeko kapesi nemuteekerako chai mukadu. Tagenda mu nnimiro nga talidde. Buli kimu nekimulabirirako yanga njimuwa. Buli 12 y'ekikopo kiba kiri kuluma. Leero alidde. Buli ayita ku kkubo n'agamba oli mukazi mu bakazi be tulabye egwero bwe tusambika. N'omugamba okufumbira chai saawa 4. Ekikuleesa ekisooka kunfumbira. Kuba nze mmanyi ekyandeeta. Wano gy'enfumbidde ginoonya gye. Okiwulira era mbadde eyiriba nga ayiya taguze emmere eyiriba paka bwenfuna emmere. Omwami yanoba. Omwezi mulamba yanoba gwa 62 lwalinaku lwa Sande. N'asiba esseppiki ze namusanga naze zaali zifumba n'ebbinika n'ayoola n'obumere yali aguze bukyada kiro 5 tufumbe nabo n'asitula n'agenda nabo yanobe. Kati yeerabirira akyangano. Namba omulabye leero lwadde. Omusanzeewo okumuleetawo. Mwami Colin yamukubidde essimu nazo n'ennamba ye. Nenjiwa mwami Colin. Omwami nga nze nkyamwagala naye eddalu lye yeesuulamu okusaidi y'abaana be yalemaze abaana z'ensonga z'osoosa okutunnyongola. Ez'omwami n'abaana bamukutte ki? Yono bajja mukwata amataayi kati kuliko omuvubuka amusigudde ng'agenda azimbe wali ku muzigiti waliko pampa bajja kulwana. Taata ava ku mukazi leka kuyomba na mukazi buli lunaku jangu ozimbe wano ku muzigiti gwe wazimbi zimbawo lumu 2 era omwami akuŋŋaanya bulooka. Ateekateeka kuzimba naye ng'ate tubadde naye waka tuteekateeka kuzimba maka gaffe tuguze amabaati tuguze somiti tuli mu pulogulaamu efulumya bulooka tuzimba amaka yatubye. Ekitegeeza ono yegundi ye mwazimbi. Ye mwazimbi w'omuzigiti. Nedda oyo kiyamaani wa muzigiti. Omukadde wali omuzigiti omukadde gwe tuliko. Ennyumba gye yagendamu ku kijja wansi. Mukize yalina akayumba kanoberamu kuva dda naddaka akayumba kanoberamu kati kabadde kamuzimbyeko ennyumba nga mulimu omwana waffe akasulamu. Yadde wanyina alinga 6. Kati omwana oyo yava mu kayumba. Kati omwana era nga bulijjo aŋŋamba ati oli kuntawaanya wano konze kati nkutewaanya kyonfumbira ondera onjoleza. Kiki kyenkutewaanya? N'agamba onsumbuwa naye weeyame mwana kubeera mu nnyumba yange singa nanobadde wano. Kwegamba okunoba bizinensi. Omusajja nga ye mwagala byaliko byapa. Byaliko byapa era byaliko abivuemu kuba akuze. Omuntu aza kugomba. Mbatabanyi be bakola ki? Ali kunoba nga twanditudde wamu naye ne tubuulirira abaana abo. Yanobi kati omwana agenda kola ki? Akati omugambo otya essaazi. Nti wabanga yanobye nga yasazeewo nti yanobye wange nga asazeewo nti oba twawukanye. Njagala buyambe naye bw'amanya nti tukyali bumu naye mwagala wakakomewe waka. Tutandika okukola pulogulaamu yaffe y'okuzimba ewaka nga gye tubaddeko ebyo byalimu malala. Akomewe waka mwagala waka. Mwagala ku kitanda. Jjukira musajja wa Kabaka biki byakolewa. Musajja wa Kabaka ate yatandikirwako. Mwagala waka. Byalimu byapa abaana betuzadde be bandisa n'okukola ebikuba kabuvuka aba abayigula. Nika tonomulabirira. Nze nja kumulabirira. Ndikiriya. Ya kumulabirira. Yali mu bifu. Etikita ali badanyirira nnyo singo. Yani abadanyirira kati yenna akakyuse kuba ali kusitubesi. Yenna akanduusa omwami abadanyirira oyo gola. Nga buli omu ku kyalo bw'asiba ekikalu ezo ogamba yakava kusomera yakamala siniya y'omukaaga. Oyo omwami gola. Era singa mbadde nina ennamba y'omukyalo mbadde kuba waabawaanire mwami oyo kumbeera gye namusangamu omukyalo oli anobye. Naye kati musajja wo olaba gy'abadde nnaku. Kifuusa kijjajja kyange kati nswala n'okuswala. Mwagala akomewewa. Omutereezi. Tuteeketeeka amaka gaffe buno obwana bwanzaddemu buto nabwo tubuteekereteekere. Kati olina ekibuto ky'omubuuza atandikirawo. Wankira kumakya nendaba munange kusiba migugu. Tewali kuyomba, tewali kola ki. Tulina omwana omugenyi ewaka omwana abuuza byabuuza ntunula bbululu. Mubuuze. Ssebo nina ekibuuzo kye nkubuuza. Omwita ssebo omwita. Muyita mwami. Mwami nina ekibuuzo kye nkubuuza nga nze. Nze mukazi wo weerayirira okweyama ebizibu byange byonna ng'ogenda kubyetika. Buzibu ki obwakunobesezza okuva ewaka kuba nze nkyakwagala nkwagala waka.
Mumpita mupakasi. Nze simuyitangako mupakasi. Oyo kaddemu. Simuyitangako mupakasi. Mumpita mupakasi. Yabadde ali waka. Kati wanobye oba yaggobye. Nava waka olw'embeera ezitaali nnyangu. Antwalaganya emabega yasooka akuŋŋamba muviire waki wakaawe. Bwaŋŋamba okumuviira wakaawe nesiriikiriza nemugamba nno munnange okyaŋŋamba okuva wakaawa. Naye ojja kulumwa. Ojja kulumwa oluvannyuma. Naye ekikuwaga kijja kukola ki? Kijja kumala ku kikukke n'ensirika. Kati wagenza antawaanya ennyo. Abaana tabaagala, abaana abakulusanya, abaana tabamanyi nga baana. Kati twatuuse mu mbeera etabadde ki? Nungi. Mukulu Colin awaliriziddwa okuba nti kange waka male okuddako mu maka gange amalala. Era nentambulamu nenzira wala. Olw'okwewalirizibwa ebiyinza okukola ki? Okujja. Kubanga obusungu bujja kunkwata nja kumukuba. Obusungu bujja kunkwata nja kumutuusa ku ki? Ku mbeera etali ki? Etali ennungi. Emabega awo yandeeterako LC chairman. Tulinawo ekibiina kyaffe bakiyita Umoja Group. Saategeera na kutegeera mbeera yaliwo. Nze nina ebisolo byange waka. Naye yajja n'agamba nti nze nabadde mukuba akatayimbwa. Akati nabadde mukuba akatayimbwa. Era kwe kugendayo kubirira enduulu okubanga nabadde nkola ki? Mutta. Nembabuuza ebigambo bimwogera bituufu oba nedda? Kubanga ebigambo bino mbiwulira naye binsanyalaza ki? Binsanyalaza obulamu bwange. Musikazi ono ajja kufuna ekizibu. Ajja gamba nti mutulugunya. Naye kati bw'aba atuuse ku mbeera efaanana bwetyo kindaze nti sirina buvunaanyizibwa ku ye wabula mbawa ekituufu nti n'olunaku lw'enkya nnyinza okuva waka wano tutambulemu musegulire amaka nga bw'agaagala. Tegeeza wagenda ero seemanyi. N'ero si yaliwo kwolwo olunaku yajja oli yagiyita ne bajja nayo. Kati wajja ne mugamba abange nti kati ewero si n'agezaako okumpumbabumba n'ebigambo bingi. Kakati olunaku olwo lwennyini luba terunnaba kukya. Bajja ekiro saawa zaali 2. Kati olunaku luba terunnaba kukya. Ate kati eri omuzeeyi wange ali Busoga. Ono yali atutte omwana ku kiriniki. Wamutwala n'akubira muzeeyi essimu. Wamukubira. Era n'amunnyonnyola ebigambo bye bimu ebyo. Eby'okumukuba akatayimbwa. Kati muzeeyi n'ankubira essimu. Nemugamba naye muzeeyi nti mpulira obulamu bwange butidde nnyo. Mukazi ono ayinza n'okwekola ekintu oba okuntuusa ku buzibu bwonna. N'agamba nti mutuusizza ku kino. Naye ntidde nnyo naye mbadde nsaba nti enkya kanvire omukyalo n'akola ki? Atebenkere mu mirembe gye. Okusingako okuntandika okumukwongera ebintu ebitakola ki? Ebitatukwatagana. Kubanga gwe mbawa busungu nyinza okukola ekintu ate ekitajja kunnyumira. Kati obudde bwe bukya zaali ziwera 10. Mwebaka mwenna 12. Bwe bukya omukyalo oyo n'azuukuka. Ayogera ebigambo byali bingi ebyetonda. Nga yeetonda. Nsaba onsonyiwe bwe mbanga nina byenkukosezza nsaba onsonyiwe. Oluusi ebimu tubyogera naye nga tubyogeza mu butebeeka. Nagamba ekyo ekyokutta omuntu kiriko okugamba nti kiriko butatebenkedda. Okutuusa namugamba nedda kankokkirize nkulekera amaka nga bw'ogaagala ogatambuze nze nfune wenkola ki? Ogoma. Saatambula n'ensirika. Era bwe yateeka ebigambo bye byonna yeetonda n'ensirika. Kakati okutuusa lwe nasirika yasaamuddamu n'ensirika. Nensalantinga ebigambo bya chairman n'ebigambo bya mukadde wange neŋŋanga kansirike. Mukyala teyakoma ku ekyo. Agenza akola ebintu ebitali biki. Yatandikirawo ate. Yatandikirawo wennyini mu mwezi ogwo n'atandika okukola ng'anyoonya nze mukube. Naye nze nga sirina budde bw'okukola ki? Bulwana. Akola kino n'akola kiri. N'akola kino n'akola kiri. N'akola kino n'akola kiri. Namubuuza obange kiki ekikuditawaanya?